Anna. Afuirwa mujasi munene yakabanga yabadde amuzaala. Nanti lode lusajja n'abanja. Atoli Lulimba swali peke dona muombe Mungu. Swali wachani uomba na siku moja atalijibu. Okay, bintu bingi nnyo ebize bigenda maaso okuva wetwagwa oba ekirwadde kino ekya COVID-19 wekyagwawo era nga mirimu mingi nnyo egyayimirira nga mugimu ku mirimu egisinza okukosebwa gwe mulimu gw'abantu abayimbi. So omulimu guno gukoseza abantu bangi nnyo mu kisaawe ky'okuyimba kubanga ebivulu byayimirira tekyagenderera maaso wamu n'ebintu ebirala bingi emirimu gyabwe mingi nnyo egyayimirira tebakyabayita kuyimba ku kolongo egyo ku bivulu ng'ebyo wamu n'ebbaala mu bagenda bayimba. So kino abangi nnyo kyabasindiikiriza okubeera nga badda ku kyalo oba okuddako ewaka paka embeera bweritereera ne basobola okubeera nga baddamu bakole. So olwaleero wano wenyimiridde ndi mu kitundu ky'emugongo kyengera era nga lino ekkubo lyolabanyumiriddemu erigenda ew'omu ku bayimbi ababadde ab'amaanyi mu indasitule ya Uganda nga bamuyita Tony Sketon. Wabula Tony Sketon kimanyi bangi kumanya yayibirata tenisi nangu nyimba nyingi wabula tumukyaliddeko ate tusobole okumanya obulamu abutambuliza atya tufune n'emboozi yajja atya okubeera omuyimbi w'amaanyi. Nze Abikini Uganda muzukulu wa Mugemana nkwaniriza nnyo ku Precious Divas anjongera okujjukiza subscribinga ate commentinga sharinga tusobole okubeera nga twongera okukuweereza. Kimanyi bantu bangi mwali mwebuuza Tony Sketon yabulirawo mwali mwebuuza omuyimbi yali ayimba obulungi yabulirawo abasinga twasembayo okumulaba ng'ayimbe n'omugenzi AK47. Kale ngenda kusaba onegateko mu lugendo lwaffe luno ate tubeere nga tumusisinkana tunyumyemuko naye nakoze n'ebbaka mu kifaananyi beerako tova. Anna. Afuirwa mujasi munene yakabanga yabadde amuzaala. Nanti lode lusajja n'abanja. Atoli Lulimba swali peke dona muombe Mungu. Swali wachani uomba na siku moja atalijibu. Okay, nga bwe nkutegeezezza mu kitundu wali wonnengedde kati tutuukidde ddala ewaka era wano wentudde ge maka g'omuyimbi waffe w'amaanyi Tony Sketon mwabeera oba mwasibira amakanda. Kinkoze bulungi nnyo nti musanzeewo era tugenda kuba tunyumyamuko naye tumanye obulamu abutambuza atya embeera eri etya covid ono covid njala tumutunulire nnyo
naye nga tunatunya covid yagenda tunyumiza engeri gyayingire ekisawe ky'okuyimba ajate okumitinga Dr. Jose Chameleone kubanga twawulirako emabega kawo nga Chameleone amugamba Tonedi ekyengera babuuse kale agenda tunyumiza jatya okusinkana Tony Skeleton Chameleone ajate okumusinkana bajja batya okufuuka abamukwano biki byakoze muri Island kale ebintu ngebyo nze Biking Uganda ngenda kusaba onegateko atunyimemu n'omukulu Tony Skeleton nkwaniriza nnyo kale mwana mama obulamu bugamba ki obulamu nsibubi kye kiri wa Biking Uganda ndi steady nnyo steady mbeera ati mbeera simbi kuba nti tukyaleera mu ggalo nga bw'obimanyi bukuyisiza gutya gwo gutuzoganya naye nga weetuli yamani omanyi omuntu ng'amanyira okukola ate kati emirimu egyammwe kiro misana bakuyita kavulu kanunu bakuyita kano okitegeera embeera eno gwe ng'omuyimbi ekuyisiza etya amazima ddala amazima amatuufu embeera etunyize mu llo nene tutuuka nitugimanyiira kuba mu kusooka twali tulowooza nti kyakusaaga mwezi gumu myezi 2-3 nekiwangala katugenda almost mwaka mulamba kiba kitegeeza maani nti muntu wobeera omwaka mulamba nga wewali oyunja tokyayunjawo sala oyinza okuddamu era emabega 30 sekendi naye kaleera omujaso osigala ogamba tugende maaso ekiri embeera eno yakusangawa embeera yansanga eya lockdown yansanga ndi Kitebi wano Ntebe Road awo ntisaidi zenyanama nabeeranga waawo ne bakyali bange bakoize basaimo baani nga tubeera Kitebi awo era obulamu obwo gye bwansanga ebintu bino bijja bigwawo covid onajja agwawo otuuka mutuuka mwawukana buli mwaga obula mwana kati bituuse okitegera embeera ejengezaako kogerako bayizayo covid ayina ebintu byanjigiriza twawukanye n'abantu nno bangi mu covid yono ng'ate luli twali ntaki nnyo nga tuba bumu nti olw'okuba obaamu naye nti namaze okiraba nti covid oluusi ate atuyigiriza nti tolina nnyo kwemalamu eri nnyo bantu naye ali abantu olina obbasengejja tulina okolagana nabo naye olina obbasengejja ali nabo olina okwebeereramu nga ggwe kati sooka kweyagalanga awo olabe ebiddako ekyo covid akikuyigiriza njigiriza era kati mmanyi nnyo ngenda sooka neefeeko singa mukama nnyongera omukisa nga lockdown evuddewo nentandika okubanga music yagisigala atambula kwa music mukoze naddala mu karantini nkoze ennyimba zange zikyalimu audio nyingi kuba nze nkola nnyo music wa makulu music wa mulamwa saagala nnyo papa angomanyi nga bomanyi nabyo binnyumira nembiyimbira abantu naye era mba sikkiriza nti bakoze eki bakkiriza kuba nja kuba omuyimbi wa historical yaman kutondawo legacy Tonedi legacy Tony Skeleton the return of Skeleton 2 yaman kale owuli emboozi eno waliwo abasajja baaliwo bagamba obote 1 obote 2 mutesa 1 mutesa 2 ka Tony Skeleton yagamba alina okuteekawo Tony Skeleton 2 the return reloaded okay akakati Tony wetuvaayo eyo nja twogeremu ku Tony Skeleton ajja atya okufuuka Tony Skeleton wano wennyini waali era we yava okufuuka Tony Skeleton kubanze kati wano wendi ndi kusaidi ya mama wange nti bwe bankuza life yange yonna ey'obulamu bwe bankuza kati nti ate era nava wano edda 2007 ogenda osinkana Chameleone nti era nava wano kati ate ne lockdown eno bwe nalabanga embeera ey'obutiti buli bwebeera nyingi kusemberedde oddako eka n'osooka n'opowamukko kati embeera y'obutiti bwe yannumba eya covid ne ngamba wa kanzogezireko mwana eno njira nkiringamu n'abantu bange abeekyengera kubeera be bambulandinga nga Tonedi Skeleton oweekyengera kakati nga tetunagenda mu 2007 njagala tumanye Tonedi tosobola kuva mu bbanga n'ogenda kusisinkana Chameleone kati njagala tumanye Tonedi okutoba okwo struggle yaliwo okitegeera okusobola okutuuka nti Chameleone okwaniriza nti muganda wange jantukole kati nze Chameleone namusinkana nti era kalinga bwomanyi nti nze nava kusoma
ningamba kati nze ngenze kuba nali nsomera Masaka Kadugala Senior Secondary ninyingira Kyengera ninga kati ngenze kuyimba ngira negomba ba Chameleone ba Bobi Wine balagadi bani sasooka kumulaba nikitwala ebbanga nga mwendi mu Kyengera muno nkola emirimu gyange mirala kati by the way nga nkyagala nnyo tukola amaloboozi ku nsozi eyo Kyengera ku summit twagungamba ne lwaki togenda n'ogenda eyo wali ba Chameleone nga mbuli anti babeera ku Blue Africa kati ku Blue Africa we nagenda yo biseera Chameleone taliyo nga waliyo Good Life wizo nga gwe balekawo ne radio be bayimba kati biseera ebyo bali kujanje nabalabira bani bajja malunga nabo bagenda bafuka basita Chameleone nambula nemale bango lema no mwaka nga mwesonyiye nenga ndabyo bali abya ne bagali Bulaya nenga mwegana nyo tuge tuyimbeko bandi awo lunako olumu ndi mukutambula musanga wali wakaligaawo mayanja nemwita Chameleone nazawe ndabirwa mnagenda era tayamfiringa kati lunako olumu nenzamu amanyi ningawa sijapowa ninga nenkola n'omukulu bamwita Samadizi Kawoya olubuto olunene yazinda ku muluyimba lwa mumanyi Kawoya Samadizi yali mu luyimba lwa omulunjo ebina olwa Geoffrey Lutaya kati oyo era ali waffe wano Kyengera Mugongaawo oyo yantwala ku Afrikana oja muntu alako mulambuleko mwami yantwala ku Afrikana eyo kati ku Afrikana nga tuyimba mu Afrikana ali muyimbira mperekera na munene mperekera maso tala nga yazinda kuza amazina maganda Chameleone jandabire eyo nga nyimbe vocal navayo ni mwetegereza ona ayimba nambongako nasima ngenda enda banga tanfaako tetagala okitegeera ate gumutima gwe guyayanira okubanga gumutuukako janya tetukwatagane mpulira newulira endongo nga nekomerawo Kyengera kati mbandi awo ndi wansi eyo mu galaji ku mukaga gye nali nkolera twali bakanaabe nga tuganika n'okkanika enziru singera bw'obimanyi ebyopamba n'amagye kati mbandi awo omutima gungamba lwaki towandiikayo kiproposal n'okitwala ewa Kamiri olwo bandagiridde nti ali Seguku ninnya ngende Seguku nga kiproposal nkikoze nakikolera wano edda era kubanza edda nabeera nnyo wano eno nkikoze kiproposal nkitutteyo taddemu enamba y'essimu katenze nebiseera nali sirina ssimu nga tulina essimu nekyali wange likiriki yali Motorola kati Motorola eyo muganda wange likiriki kyona yali comedian ate aliyetuma luvannyuma waliwo oligino eyasooka kati likiriki nga tutuuka bamukubira essimu ng'ekolo nali sikoze ndi wano nebazi ng'omukulu akubye essimu yo nze Heavyweight Jose Chameleone biseera nga yeyita Heavyweight nemwe bakyali mu mbeerawa kati ze nali mugambye nti ndi muyimbi naye nvaawa nina gye nfubutuka eyo saidi za saidi za Tanzania bwe namugamba ndize gye nkola ki gye nfubutuka katolo linako omugambo ofubutuka saidi ze Tanzania mu proposal oluswahili dungo olumanyi enti ebiseera ebyo nali nkoze oluyimba lwange olw'oluswahili swali pekedo na muombe Mungu swali wachani womba na siku moja talijibu kati olwo luyimba nali nyimba nga bafuluma mu audio ngolo nalukolera ku Lemon Studio eyo nga bampayirayo ka audio nenkakola kenyimbirako era kasidi nakateeka mu proposal eyo nenkateekayo nenkawa mama aba nakateekayo tajja nakuba essimu kwolwaga muje tukole etwalina transport that time era katwalo kyali wanga mwita Kiraman Bambi mugenzi kyali oyo kati nge yampa transport 14 naga mugende nga tulinya paka Seguku taxi ebisere bazalinga zangana era zalinga mu Kido kutuuka wali Kibuye wali n'ogattamu paka Seguku nga tuka wa mukulu ng'omukulu naye teyalina buzibu ng'atwaniriza tuyingira naye kolo yete yatunyega yatukubidde essimu takunyeze ntuke Seguku tuyingira avaayo ebisero yali asibye dreading ezo nga zirebeeta yekyanze tatunyeze obadde tubuuzaako mama batugulidde atutudde oluyimba lwalukuba audio njiwulira evuga mu audio swali pege wayita akabanga sanga 11 akubidde bamanager Sam Mukasa bazze bigayi bazze ajuga bigene namusanga kulina Island ebiseera ebyo
wali ba Edi Kigere ba Isa ebisere ngera bali ku guard nga wojimanyi eke yali nakusomera ebisere nga yaita Amaton tuba tuli awo eke atuse atudde mulaba kati likiriki ngasoka muyita owaye Amaton aya yesoka muyita Aba amugamba gwe sinze Aba nze Amaton eke nasoka na ingire nasoka na jai mali nasoka na tuyira we mikati bala tenga ebisere ebyo neninyoba nejo eke nasoka na yuwa we migogo nga 10 najja na kati eke ne bamugamba gendo babuze ko ngati wali yatubuziza kano olwo eke nga alabika mutonyo ku somero yanga nyo nga yanga ngava ku somero bulungi ngira bayina embera siniya faawo okitegeera omuvubuka avudde yawo challenge nze ngambye nkuba kapera bakapera nkamala olwokuba kapera ki ngolo nina nyimba zange nyingi nabo opera nga butano na mwibe nyimba nga nyingi nomuli ebyansi byakuleka ati byansi byakuleka oyo ate gwe na waka milioni oli gwanyimbira muto nedde chengera bakole ki babuse nenge era interview yamalo okuchallenge ngana jana ga mtu kwa opera yali eke sere nga Amaton naga wayi mukuba opera kati likiringa hata ina munyo nganze nenga atenze mwagala ni kubanga tutuli ntachi nyo twekwata tutite tweta tuine subi tunonya ki future alaga ansa yako ikoi otegera nganda anga otongera mbera tupambana ngo mkulu na yavayo nga jja tuvuzako ku meza awo nga gamba munywachi nga tuwa ku bia otunywa club etazi whisky bonna oluchiko lutula tutandika okukola ne skeleton ndiye anasobola nti aja kusobola nga balita contract signing contract owulira otyawo nga mpapula bazirese otandise osayininga muli owulira otyawo nawulira essanyu kuba mu loye kyenali ebiroto byange byali bituukiridde ku kintu kyenali nnoonya obulamu bwange neŋŋamba nsayinza nosayininga kuba nga nsasulwa neŋŋaa mukama mu mutima tewafuna okutya nogaba bino bya ddala saasooka kutya nti si bya ddala naye nti omutima gwaŋŋamba kuba twali tumazeeko akabanga nga omuntu ogenda oyimba aye niko omukwano gwe baatulaga n'empapula bwe baazireeta namanya nti kono omukulu n'oluyimba engeri gye yalukubamu namanya nti atukiririzaamu nti tusobola tujja kukola n'obupeera bwe nabakuba ngera bwokya kale nange nali nakomere kuba nali nempambanye kuwajjukira nti ebiseera ebyo nange nali nkubye eraga mukyengera muno ogendako bubalazi kanani tuzikubye bikiki kyo kitegeera zibulisto tuzirumba n'osalaganyikidde nga totunza kwetya ogamba nkutte wano kuba buli yali yekwata ku munene yali agenda buki maaso mojja kati mumaze sayininga project ki gye wasookera ddala okukola ne Chameleone nze nino bwe nali nga tumaze sayininga ne Chameleone twatandika okugenda ku show nga olwo mukola nga mubakinga nga ku show anti kati nalina oluyimba lwange olwo swali olwo ndi ku mulimu ne ku stage nina okugenda nyimbe era lwemba siyimbye ng'olwo osanze tewali budde okitegeera kati bwekito bwe kyali kati wayitawo okukola naye ebya show kusooka kugendanga ku stage kuyimba naye nga tomubakinga nga osina mubakinga era ngenda mubakinga ko tuluvannyuma nnyo nga maze owulira nga ninamu nnyo ne ku stage nga nsobola olwo baani abali bamubakinga ebiseera byebabeerayo bigayi bigayi nga yabakinga bigayi ono waffe Kasolo Moses kakati Tony ekintu kino ekyokubeera Catenrizer ng'oli mu Lion Island ate oli signed tewabeerangawo nyombirigo ya msasula oba omukulu yala ebintu abikwasaganya bulungi kuba nti yete yali si yatusasula wakati ye Kamiri bwe yatuwanga Sam Mukasa that time nga manager nga yebo bamuwadde mmeka ngwe temanyi nga Sam yajja nagamba omukulu akwadde weti era jjajjanga twasoka nakola ku wallet eyo ngikyali wallet ye Mona Lisa yesho najja nangamba yamita nakyaliwo kyaliwo akuwadde egi n'ebiri kipere ize wala kyakabi ntandise n'okulya kasente k'endongo omuziki gutambule awo nga otandika kubalaga tukuba omusala ogwasookera ddala wagufuna omazeemu ebbanga ki wiiki yasookera ddala natukawo ng'emirimu gitambula ye aba bize kubanga ne Manda akola kati lero olunaku olwa Mona Lisa terwaliko nti
na lwa weekend tewali tegeke nnyo ne lwaliko akasente kuba yali ava nambalala nayitirawo nga tenga obudde tetutambula naye kyezimu osigala ng'ate ajerusa agenda kutambula na AK nduzi ne bigayo bwa ne kigere olusi ne manager basigale ne musigale eno mujja musanga ku ziri mu Kampala olugendo nga lwali lwangu kakati kikutwalira bbanga kyate okutandika yajja ate okugamba nti Katonda siketo ndero njawobere ngombakingamu n'ekirala kyenjala okumanya waliwo abasajja betuwulidde mu lugendo lwa Alien Island abasajja nga ba Dennis Lama abasajja nga Bachaga abasajja abo basangayo kuba mu lugendo mpuliddemu ba Kigere ba Bigai Chaga yetubadde kati nga moment Alien Island ne guno guliko amalije gayo gakolagana era gesinkana nenti obwo budde Chaga teyaliyo we nagenderayo nze we natuuka kwa natuukayo good life nga yakavaawo good life ngedduse ebikiwa radio good life n'abalala abaali abatadi asibani Alien Island bajawuddemu wakati ne bagitwala eri eno ne wasigala Kamiri nga aliyo ne Bigai nduza ne Kigere ngera bye nasanga ngaba empazi ne Smolax omugenzi ono emujjukira ne yaliko ku Alien Island tewali nnyo bayimbi b'amaanyi ovola wanti we natuukawo nga nerikisize nina ate nga zibasuna omukulu azeetaaga nga zikola kakati awo tuveewo twogere ku olunaku lukya Kamiri agamba leero ngenda yimba gwagenda okumbakinga olunaku lwansanyusa kuba nali mumanyidde ng'omuntu nti Sketoni ajja kusajja ayimbe era kati nga nibwe nkwata microphone amaze okunzikiririzamu nti ndi Islander okitegeera kuba ali taliiko nti obagenda kulagira gwe kyokola nga kyoyagala walaba nga kimwongerako etoffaali nga kikola ki nga mukolagana ku ekyo walaba nga tekimugasa era nga gwakulekerawo mu embeera kati nze teyagamba nti obajja ng'obacking Sketoni yalabanga nga bwe ngikwata microphone ng'oluusi agamba tobakinze nekikulaga nti awe appreciate yaman embeera wagisanga otya mu Alien Island embeera ya Alien Island ebadde omanyi tewali wantu watabeera muliro nawatabeera mbeera ya bukkakkamu sitegeeza nsanzeeyo ebibi n'ebirungi mbikoze eki mbisanzeeyo Kamiri nga omu ku bayimbi betulinawo abakoze legacy okitegeera mu industry ya Uganda y'omu ku bayimbi afulumiza abayimbi bangi ba Jaja Moze Wizo Sahagwe mufulumiddemu bangi Alien Island nga record label fulumiza abayimbi bangi naye abayimbi mwenna bafulumiza mwinamu ako ka watu kayiteka arrogance character nti olumu mulinamu kalika ongamba kigwe mulinamu ako eddakiika emu bbiri omuntu ali ku ttaka eddakiika emu bbiri oli omukubi oli ate bw'otunira ne Kamiri nti naye we yazivaako mangu ekintu ekyo kiva mu Kamiri kuba buli ava mu Alien Island batono nnyo bosanga tekibaliimu nga si balalu eri university kale mmaani nti nayo yayina embeera zaayo nga bw'obeerayo bw'ogenda bulyambwa ng'olina kwatambwa kulya naye era bwe weebeereramu bangi abeereddemu ng'ate naye nti ekalengera bw'okyogedde bwenze nange nkiraba n'ekireetera nti omuntu okutoba nnyo omanyi bageto YouTube balaba sina wokka ne bw'ogenda mu firebase eyo naye bwe bibadde bibeera kumanzi nabo mbadde mbatuukamukko nti naye bwe kibeera nti omuntu yenna aba artist babanyoomoola nalaba nga alina kyakoze ekyakabi ate omuntu anambwa atolina kyokoze kati ekyo kibayetera oluusi ennaku ye banywanyanga omugenzi rediyo nga omulabo butono tomanya nti omutwe guzitowa ekitegeera kati omuntu ng'oyo bw'abanga ate alina ebizibu ebirala ku bwongo avaako nnyo nnyo neyejjako obwo baati okukutiisa oluusi nga talina na buzibu naye nga ayagala omwesonyiwe omuntu abalaba abantu balowooza ng'olumu muba mukubiddwa nnyo mutaddeko nnyo nti kyovolaba wayoyiza olumu zaavaagako nogaa naye bano batugamba ki era nga Alien Island bamanya abo ko balabyeko abo bakuba
ate munnayenze nno neewuunya nti alefa abayimbi tetwabiriimu nenti Ganga Star etambula eba ku security ng'etambudde n'omuyimbi balina balina ebigendererwa byonna balina misoni ezaabwe ziba zibaleese okukuuma ng'olusi omuwe na ssente kiba kitegeeza yana ajja kukola n'omulimu gwe oluusi ayinza okujja n'akuba nga tomulagidde tokoze eki naye ng'ate ye agamaze ndi ku security nkuuma muyimbi wange temutuusaako eki kati oluusi ne kijja ne baga gundi yakubye tebajaga kwolera bamumanyi era bagatandikira babiki ng'akubye omuntu abadde awo ng'atambula tonnamukoonako luyi tonnakola ki kati ebyo nabyo bijjira ku bulamu bwa Star ng'amaanyi ebadde gakola ki ng'ogayina nga tolwanye kati oluusi nsobola okgenda nze nentambulamu amagye nengagwako ngagajja sikere tuli ku gaadi konze tubeereko tulabeereko ogendera nga te bavaako nnyo waya nga te nga asambye omuntu Skeleton asambye omuntu tugende okay kakati gwe mulungi atulaba subscribinga sharinga video netambule Tony Skeleton muyimbi wadde yatugambye akyayaga legacy tenanywera naye ng'ekituufu y'omu ku bayimbi abaludde mu ggwanga industry beino oku appreciatinga era be bamu ku bayimbi bosobola okuvaayo n'ogamba nti ono omuyimbi yayimba n'avaayo so bwe tuba tutunuulidde Tony njagala twogere ku luyimba lwa njagala twogere ku project eyasookera ddala nekubira ddala mu bantu kubanze project eyo nasookera ddala okulya ye ya Biata oluyimba lwe nasookerako terwali ate Biata oluyimba lwe nasookerako yali Swali oyo gwegambye bwe nava ku Swali kwe kuba njoya yali atambulati njoya oluwombo olujudo omukwano njoya linnya lyo lyokka wano kulusaniya omukwano gunumira wansi mukabutobuto mami njoya ninga yafuna olubuto gwamumanyi bwe nsula ngo nkutteko mu kiwato nyamba mu by'omukwano ndowoozengako bwetu bena linfolo ngakali kayimba kalungi nyo kitekatunda akayimba kakubwa ne era kalina ne video kakubwa video kajina Didi yakakola nenti tekafuna ko mukisa gutunda kwa music abayo mulungi nata yitawo ndisoka ntuyisawo endala bwatyo mpolanga naye bwo muleta nawo kayimba kange nenzako oluyimba lwali okaina ona akatua mulimba ndu yino olwo ne video eri tujja gireka abantu bagirabe kyakabi bwe nava ku olwo nazaako oluyimba lwe bayita oluyimba lwe naddako awo katukole katukole mu mwalingo okuba bloka biki katukole teri nsimbi nyangu katukole neyobwerere kumala oboya ku ntumbwe awo nenkuba kadaaga guno omulembe awo nenkuba kwe kujja ku kadaaga mbadde manyi mupya nnyo olwo mwaka kyogo kadaaga namukuba 2012 tuwe kapera kwanza sirumanya kadaaga namukuba 2012 nasirika amanya n'ekikero olukibikira kansubire sirwe kikaaba temundaba kwe mulugunya nanti ne betuyita bakabuto nabo bakaaba fene suubiri weddeyo munaku alikabirani era tuyina kubasaba ne leero nyanjuluze ensonga zange eri omukulu Rebeka Kadaga Rebeka mugeto tudaga Rebeka janguyo olabe olumutusula njala tubula kata tukombe endagala labo mwana wo munaku bwabona bona mu kibuga Kampala guno omulembe omwana w'omunaku akabirani yamani luyimba lwali lulungi nnyo message mambo weereza nnyo obubaka babutegeere kati kyembuuza oluyimba luno lwali luwaana mukulu speaker parliament esaawa eno oluyimba waliwo ekikono ekyakubibwa tetwamutuukako kubanga twandibadde kadaga nategezaako minisita oyo onalebo okumutunoonya kuba natuukako ne ku parliament natuwa enamba ze tuddamu ate okumunoonya ate ndi Canada ate ndi gindi netulaba nga twonoona nnyo sente zaffe nga tumunoonya netukirya akawaani netugenda ku birala gye bwali ekirungi tujja kuddamu tumunoonye oba ayagala oba tayagala kubanga emba mwamukabira nti mudaaga ate era nga embeera bw'oba ogitunuulidde era embeera tenatereera so
tukyamwetaaga nnyo kyalina okujjako mu ghetto ova Kadaga nva Kadaga nga nkola olimbo olwo lwe bayita Biata Be My Wife yali hiti kati Biata eyo lwakuba nti Kadaga bwe yali waali nga tannaba kugira ye Biata yajjanga zonna kuba nalina ennyimba nnyingi nga ziwera ennyimba nga 20 nga sizirwamu nnyo ng'ezimu nzikola oluusi mu wiiki emu 2 kitegeera mwezi kuba nali olwo nfunye opportunity ekendi naye studio atanso zindaga Big Guy kuba naye yandaga studio we yasooka n'okuntwala mu studio ate no Big Guy ekyali wakabi nnyo oyo mwana kati nga tetunagenda maaso n'emboozi abantu abo Big Guy waali eke kitalo nnyo tusabe Mukama amwongere okumuwumuza ekisa naye ekirungi nti Big Guy waali abayimbi bano nabo balina ka struggle kaabwe kababaddemu emabega kaawo ebiseera by'akalulu bino nga bikawuuba lwaki anyway oyinza okuba tuwenyigira nnyo mu byabufuzi nga bebaddewo naye Big Guy ono mukyayogera Big Guy sirina simuyina kuzona tutwogera nti bwe twesisinkana tetusobola kweyitako era twebongako mukwano tegukyalinga bwe gwali tetwalina mukwano gwali mungi nnyo naye twatukolagana ng'egi twali tuli mu Lyon Island musanzeemu nalaba kalya yange ng'egenda mu maaso naba ng'asobola okunnyamba okuba olweri yali amanyi studio ko yali amanyi studio yali ekisugu eyo wamoze ng'ekuba bulungi yamukubiranga ennyimba ze zaani akuyiseeko towakana kola namaanyi ezo ezedde ezo kati naffe ate nga zivuga bulungi nimugamba ntwalako mu studio bw'oba oyagala okukola comeback nga bw'ogambye Tony D Reloaded weetaaga media platform bw'ojogera kati bamukyamu kubamanyi linnyo media bwekuwa attention kiba kitegeeza nti ogenda kudda amaaso g'abantu ne generation eno eriwo ekuwulire music bw'oba omuwuliriza olwaleero ayawukana nnyo ne music gwe mwayimba yasookera ddala nti industry naye ekuze so kiki kyotegekedde industry eno engeri gyekuze bw'ogirabamu gwe weeteeseteese otya okulaba nti bw'oba okomyewo sound egenda kuba mpya mu migi emipya egiriwo egitali giri egyawulira Biata ekyo kituufu nnyo kubeera music wange kati akyuse ate ntakyuse nti ki naye nti memory yange etambula nnyo n'omulembe ekitegeera ne bwemba olususi lukubye ne luyitawo nenfuba nnyo okulaba omulembe guno gwe tulimu gwegwo kati nina music waali kati nina kati nga bubbling kati kweluli ne kugundi YouTube lwakwama sinalokolera video nina kweluli ninga nalutambula dansa lutambula lute Yo, them a bubbling, wine off for me, baby. Boom, pazi kankana, kaka. Yo, them a sunda. Yo, them a sunda, nyo, bam. Hayana ya situla daddy, aibada be dumbuli, pum, sweetie fi mi chado. Hayana ya bestie body, whiny body, scale man, boom, with mi chado. Mwana go, nyili na dan. So, music. Vibe mweri. Jabakuba tunasikia tun yamani kiki ekisinza okuleetera music wo okubanga media temuwadde nnyo attention okuva ku Biata katukole waluno lwemayimba ne Eke balidada okuyomba n'okulwana tufunamu kaki utulemu konjolenso by the way nga tunayogera ku challenges eziri mu industry zosanze twogere ku luyimbo olwo mutuula mutya ne Eke okola oluyimbo Eke wakola naye nyimba meka Eke twakola nyimba 2 mugenzi twakola ndowoozaako ne tugonjola ensonga twasooka kola ndowoozaako tugonjola ensonga tuliyimba olw'embeera yaliwo ng'abalwanagana abo bakulu baffe ogenda owulira Kamili bw'alaba ku bawizo beetaagula bwetaaguzi firebase okitegeera omuliro nga gyokya ebiseera ebyo abasajja bo nga si bangu nnyo bakama baffe abo ebiseera ebyo baali babaaya nnyo ani asinga okussa omutwe mu luyimba luno kati nze kennyini nga bwondaba nze nali composer nti na composinga naye nti ate studio time yali Eke yateekamu era namusanga blessing atulinze nga ninze nanga kuba ebiseera nali ate nsula mu ndeeba nangamba skate ni mazo tuka bless jangu tukire ate nekyewunyisa yatuwa idea yali Kamili yagamba mukali era twitwala limotoka nga tutudde nagamba gwe Eke oskate ni amagezi gamwesera ate muyayo kumbeere neri wano
imulaba ntubalwalagana bintu tulimu kino wokingamba kiraga nti abasajja bano bagezi nti Kamili yabeerera era nga eri erinnya lye nti Kamili yabeerera embira n'agiraba n'agamba naye nga bali bakulu bakimanyi tebayinza muwuliriza kitegeera era n'atuwa idea nze olwayogera ekyo eke nakyapijeti nga ningamba tukirire nze nakera kutakula bwongo kwane n'olimba lwange babita Youth of Africa United twegase wamu fena tuyambagane tulina kukola n'amaanyi tuzimbagane twatwalukolere kule mu studio nga mulimu n'omuwala we bamuyitanga Red Silver oba n'omulala bamuyita Adabu Ayadi nga tulinga waza kati nze message eyo ninga ne message eno eyinza ovaamu message ninga kati nze kyona nsobola composinga era nasanga eke nga ndi ku muzuuli nga mugamba kwatula olupapula tuyimbe zino okulwana n'okuyomba tufunamu kaki mutuule mugonjole ensonga tugenda kwetta oluganda ng'enseeraba mutuule mugonjole ensonga eke nga naye awandula bigambo kuba yali akwata nnyo kuba yali ayagala nnyo kyayagala okuba Kamili nga temunakola video olwo audio emutuuka mu matu Kamili yali era ategeerera oluyimba kubanga lwava wa Bless ne lwambuka Esseguku n'amala oduwuliramu ne eke ne balutemaatema kuba nze nali nayimba n'ebirala bingiko nabitemaatema bo ne bakola programu wa Bless bajjayo data ne bakola programu y'oluyimba ne lufuluma oli awo oluyimba lumaze ofuluma audio bakuyita ku video kuba twali ntaki nnyo nti ebiseera ebyo nali mu system Lyon Island ngatendeka kati ku show nti era bankubira oliwa tusange ekibuye tusange wano twegweko wano nti bandagiriranga show zigenda obeera nga manager olwakirimu nti nina okuyimbira Lyon Island ne tubeera awo nga abansupportinga ngeerako ekyo nenga n'ekyomuziki wali tugonjola ensonga olwo etandise okutambula abantu batanze ogiraba samanya kyabaawo naye nga lwali olutambudde naye nga omanyi nti embeera y'endongo olwali alinakomaawo ne tupakira oluyimba olwo lwatambula kakati tuva ku luyimba olwo Tony Skeleton kati njala tudde wali bwe tubadde twogerako nti Tony Skeleton kiki singa oba okomyewo bingi nnyo by'osomye mu industry muno challenges nyingi nnyo z'ofeesi nze most especially media eno simanyi kibadde kiva kuki naye njagala tumanye kiki weteeseteese otya na challenges ki z'osinza okusanga mu lutalo lw'endongo nga gwe Tony Skeleton nze muganda wange challenges esinza okulaba mu ndongo abiki kuba kati naawe omanyi bwe mbikubuulira toyinza wakana kuba naye nakulabako edda nga toli nga booli kati abikingi kwendaba kitegeeza omanyi obudde bwe tuyiseemu time zo kyali zinaggwayo kuba sinatuuka kuba successful nga nze bwenkola ki bwenjagala kitegeeza mpulira struggle sinnagivuunuka yeyo mwenkyali tennakyuka maybe nti kati nga bonagamba nti bw'obanga tonafuuka sita nga oyagala kuba sita toyinza kukakanya mukono era toyinza nagamba nti birungi kuba nebiyinza okuyita ebirungi biyinza obanga byebyali ebibi mu life yo kitegeera kati nze manye ebirungi by'omuntu gwe naawe omanyi kyebeeta sita bwabeera nga bwobamanyi basita abe tuyina alongera mu Uganda yaffe awo nga tonatuukawo batunalaba birungi ne industry nga ndaba nkyamenyeka ndaba bwemba ndi waka siraba TV ekuba nyimba zange bwemba siraba radio ekuba music wange nziyawo nze mpita mu bantu bampa zi Bless ne bwempita gye batamanyi ogenda obulira Skeleton ninga ate abo bamanyirawa okitegeera kati nendabanga ninga kati bali bazo batya nga tebamanyi ate music muyina gyali ekyovola nkwazisa nnyo YouTube nenga kantekekaawo ngene sebwe kakkanamu tonewoza ekizibu kiva kuki kizibu kiva management omuyimbi wetaga management kati va kunze nti zitone nebeerawo nganze muntu nina kuyiya nyimba ningenda mu studio neteeramu nenvaayo nenzeja nenkolaki ningenda mu bbala nembawulirizamu kyolaba bagala ebbaala faayo twakosebwa nnyo abatakuba ku radio ate ffe ebbala zizatubezaawo tupromotinganga bw'otunuulira radio ez'enjawulo sisuubira nti waliwo radio e Uganda neweebazi nez'oluzungu ennyo etamanyi Tony Skeleton ogezezaako okutwalayo ku music wo
niswa ngezezako mutambuza ku bantu bangi ngezezako nofuna presenter bengamba nti eka kubire nkuwe enja nalowooza nti ogenda mutwalira kadde ka sente obe mutwala ameka nga tekiriiwo kubajjukira toyinza kukama nti katugiwadde bikuta olunaku lwaliro ate tetuyinza jjuwa olunaku lumu noga nti nkyakankame muntu mwe emyezi gyenga ebiri ng'omupromotinga mu lulo bw'ataleeta muwogo olabe ne kati baba talina musingi oba osaaga kuba music sente zetufuna zino entono mbuno obuntu tezimala zikolako kino n'ogamba ate embaga omwana eri mulwadde otandika obibala muganda wange ng'ate bw'ogenda otwalirako gundi presenter ng'ate oba toyita noga kino kansoka enjira nkiwummulamu antiru manager nga azze njiraba kwegamba abantu bano okutwalize wamu media tunulira nnyo sente okusinga okusooka okuwa platform nze mikwano gyange nalabamu bonna be nalina kuba nabafuna bandaga nti nga sibaleetedde muwogo tebakyalinawo mood kat means babanga bandaga ekintu ekyo balina balala kwanti era media ezekyuka kati muzzemu abaana abatalina ate enyombwa benzenze ndabanga batukako nga baga sketo tebakyalina mune nti tulina abantu betuze nga tukuze nabo nga betwagala batuteeke wali ate be bennyini n'olaba nga nazimamu noga nenga abaddewo omuseka mukola kimu abasajja balo badde nabo mu industry nga baba Eddie Kigere bakozeko ku radio kyandi badde ate kikuwa nnyo chance okubanga bate bandikwadde nnyo platform ekusinga n'abalala abaliwo webale nnyo lwaki abasajja bano nabo tebalwanye okulabanga bakuwanika abasajja abo sinza kubalowooleza bwongo bwabwe kubasibako mato ga muziki kubaliisango naye maani kyemanyi nti oba balina oyo beeyi abagamba nti oyo skeeto ni mumwesonyiwe nze ngenza ku nekirowooza kuba otuuka nokubasho nova ku stage ngenze kukiririzaamu amanija ate nolaba mwana nga balinga ate bagaa oli mukwano gwange ogwe nkwesonyerwa oli naye inze kuba mbirabako mu maaso gange kyobola ninga akankuulinge akwata empola atuuka wala gwali ku Gracious Givers emboozi ya Tony Skeeto niyo tukyagerera amaaso naye Tony nze sigenda kumuvaako sigenda kumujjako mu maaso paka oba kinaetagisa kikale gwalaba sharinga video ene tuvuke ku bantu kubanga botunulya industry Uganda eno simanyi kiki naye nga talent nyingi nnyo zosobola okuwulira abayimbi nga Little Boss, Tony Skeeto ni Jamal baana bangi nnyo babadde mu industry awo naye nga olaba balwana bulwanyi na media okulaba nga ebawa platform naye simanyi kizibu ki era Tony Skeeto ni gwenga gwe bobolowoozeza oza kye kyetaaga okutereezebwa ndowoozayo mu entertainment industry no kati nze kye nandowooza kale nganze nti twandyagadde nnyo okutumbula abaganda baffe bannayuganda kuba naffe tetugenda kuwangaala ku nsi kuno paka lasiti okitegeera nti ne buli gy'osimba mulandira gukula naate nagwo ne gusimba omulala okitegeera kati omuntu olaba nga obusobozi bwe ngodda bwebo naye ng'olaba olina ky'osobola omwongerako kimuyamba okimwongereko gwe olinda Katonda oba ayagala akusasule omuyimbi oba kale singa nga tetunagenda ku muyimbi upcoming twogere ku muntu singa abakulabe nga akulabamu obusobozi nga yandyagadde omanyi obeerawo nga wayimba dda naye ng'olinayo fan base nga abasajja baali bakuwagana naye nga wababula ku maaso tebamanyi wa gy'oli kakinkoze bulungi nnyo nti nze nkuzudde Abiking Uganda nenkuleeta okitegeera so Tony Skeeto tuyinza obeera wano omuntu n'alaba vidiyo eno nagamba Tony Skeeto aliwa nyinza kola nta so Tony Skeeto njamanye omuntu singa ayagadde okuyamba essaawa zino embeera gy'olimu ebyemfuna kati tewali struggle gy'olimu yanjawulo nti omuntu singa abayagadde okuyamba Tony wandyagadde atandikirewa kati nze nganze okusinziira nti mind zange ebirooto byange byonna tebinatuukirira nti zinya nnyo okuba omuyimbi era aleka legase mu duniya eno
ate nga ndese music oboba kandi music agenda onyumira abantu njagala nnyo omuntu kati tutandika okulongosa music mukoze muyina composing music kubanze nkola zi demos nentereka music wange n'aba kuki nga ninda nti singa amafunye promoter oba omuntu yena manager nenongosa music kati komuteka mu studio ezizitowa obulungi Abi King kuba ni music wange oli yantunda nga nfuna sente mu studio ezebbeeyi nga nteekamu singa ntandika okuteeka mu studio ezebbeeyi neteeka ku video ezebbeeyi music wange promo ne banyemba bana ba TV ne batandika omunzanyira ku TV n'aba radio ne bankubira audio wange nze ni brand nene oba Tony Skeleton ni nateeka mu sente okufuuka Tony Skeleton mu low nabe nerekerezanga that time ne mama Kanumbe TV Kanumbe kino ngenze nekiro tulwa kuba nti simanyi yatema muguwa kati wamayo mugoba so gutema nozigango chekutewoti olebeta tona kutoka kutaka chigo sikiriza muganda Abi King ngitegera sikirize ndongo nsigala yo ngamba kanjimbe obadde otudokamba tukeka abantu mbalage nti njasobola music muyina munjero jamuulira Abi King twogere saga tuyinge nnyo details into family details naye family yonga ye kusupport nze mu kitone kyo family support nze nti nsobola okuba nti mubere baddewo embeere eyetabu nti omwana atava wakaira na baso okugamba embeere begize musoko jiro dawaliko eka kulingemu support yokka gye babalidde bampadde nenje yanziza nnyo emirujo nakubanga senango omusajja omugezi mbadde nsobola okuyiiya engeri gye mpambana n'embeera nabo nga sibakiikidde ensingo kuba namanya nabo mu bya finance bayinza oba tebayimiridde omuyimbi atanatandika kuyimba yadde okolayo ka audio akyasoma ayandyagadde ayingire ekisawe kyekuyimba njagala omumpeere ku magezi omumpeere ebigambo ebiyinza obutamulemesa kuyingira kintu naye omuwe ebigambo nti jajja kiri kitya bulamu kibwagenda okusanga omuyimbi owakabi ye muyimbi atakoowa naye babanga kyegwa ne muyimuka ogwa n'okola ki n'oyimuka naye nga struggle mu ndongo mweri manager ne bwaba kale olusi nga promote nze nenga toyina nnyo aichuwaka era eba ojja kugwa anytime okitegeera nti era naawe omuyimbi wefulidala nti ddala oli muyimbi togezaako bugeza gati embeera yona nebwekusanga bwegamba nti kuba artist omuyimbi kiri kikuba mu musaayi okitegeera nti embeera yona nebwejja tekigana kusanga wali kusoweto ngaokutta endongo okubalaga kiba kikuli muli musaayi naye ate watali muyimbi azoga osijja kuyimba awo natekayo ebbango no ate muyimbi tebbango terikola teriyimba teriregalegase mu lo okwenyumirizaamu nga naye si abayimbi abasinga balina omuzoogo yagenda nerabira nti abantu bano bavimbirako be bamutaddeyo waggulu eyo so singa bakujjako ebirowoozo n'amaaso kiba kyakabi webale nnyo so bobo bajjeko be bakujjako ebirowoozo n'amaaso n'amatu baba tebakyakwetaaga ekyo kirimesiza nnyo abayimbi bangi nnyo Tony twogereko ku management muri United kyaberanga kitya manager alinga omu oba buli omu yaberanga neka side management ke United management yali ngabo omu lwansonga manager ya managing anga United ya managing anga Chameleon kwani Chameleon ye manager wa manager we ekitegeera kiba kitegeeza nti oli ali kubiragiro nga akola mirimo jani ja high command nga obimanyi obibeera mu zikuluwe okitegeera kati kiba kitegeeza nti nze nali nemanaginga nenga ndi under Leon Island Samu Kasolo nze nganze ku musaalo gwange gwe nasasulwanga nti bakuwaddeyo 5 bakuwaddeyo 10 nga kwe nakwatanga nenteka mu music wange twogere ku achievement endonotono ezize zifunibwa bintu ki byofunye mu kuyimba okuva watandika paka olwalero okuyimba
ebintu byensinze nze kati nze nganze kyentera okubeerawo ne bwe ngamba nti kati ntudde kalisasiro nembeerako bwenti nga ndiko omusina gye ngenda kubeera manye ekintu kimu nti music andaze emikwano andaze abantu netukwatagana singa tabadde music nange nandibadde sikumanya se kyabekenge ojjukira bulungi katunoonya abawala tukole vidiyo eri eya kolomi kati muganda wange kiba kitegeeza nti music ne bwe nsigala wannamunigina yandaze emikwano era nina essuubi ne mu birooto byange nti nja bituukiriza lwa kintu kimu nti nina abantu be nnalaba olwa music bemmanyi abatasobola kuntuukako nakundaba abali eyo nga baali bagamba sikeeto ne balaga tamuza vidiyo eno etuuke ku bantu abo bamanye nti Tony Skeleton tafanga Tony Skeleton gyali kale Tony nze ngenda kuba nkusiibula naye akatalekeka soko tuwa akatalekeka naye nkubuze akabuzo kangaka kamu akatalekeka ntumira nnyo mwe bantu naddala abasupportinga n'abasupportize mu corona nti mbadde mbatuukako ne muntukako mu 30 sekendi wena mbaagala nnyo nammwe abansupportinga ne munfuula Tony Skeleton yonna gye muli eyo bakyali bange gye ndi ekyengere Dr. Tomwerabira gye ndi ekyengere eno mpoye ntumira n'ekibanda Dr. Jose Chameleone because wadde akalulu kafe akataddetaddemu ebirumira naye nga omukulu mutumidde nnyo Jose Chameleone guma tujja bongera ebiddako amakibanda yamaani okay Tony kitundu kino nkirabamu ennimiro kirabamu engeri y'okulundalunda ndabamu obaali ziri bloka ddagala ya bloka lyakiko ziri bloka weziri awo zikubwa kati ki obulamu butambu kuba kati saa zino tujja gamba nti ojja genda oyimba endongo kiki kyokola mu biseera bye eby'eddembe ebiseera byange eby'eddembe bwe mba siri wano eno waliwo okusaidizaeyo wansi ku lukadde gye ntera okubeera nga ninawo akantu bintu byensupervisingawo lwe mba sigenzeeyo nga nnaku zaaki ogendako wano olusi n'ogendako mu katiba ali n'okubamu ku kibuloka bwe bityo kuba kati wano ennimiro giraba yiyo nnime zijaga nti ate kati nnaku zino okulima tojja kulimawo paka omuddo tegunnadda bwaggwa gwakabalawo kojja wange yalimirawo bulungi era lowooza bakimigawo clean yamaani kale tujja funa obudde tukyali ffenna ne Tony Skeleton paka ensi bw'enaazuukuka negaa Tony Skeleton aliwa ate wendi nno mu kibuga kyammwe ekyekampala wano kumpi wano kampala ngaabantu kale ngenda kusaba tujja komawoko ate tukulabeko ng'okuba ku buloka tulabe obulamu bwe butambula omuntu ayinza okugamba ya Tony Skeleton wamala atasobola kuba buloka tukuzanko naye ng'okwasaganya wali eri akatiba tulabe bw'okatambuza okategeera bulungiko akatiba nkategeera bulungi oli mwana weeno ne muganda wange nga nkoze emirimu kakwadde sanze mbadde sinnabanabwa naye nga nekali ke nabakubira mu raga kenanga edda wano nti twalukirangayo emidali zedda wane manjo akuba nti kati wakyuseemu emidali zo gye twalukanga nye gigenda ku gomesi ku bijwenge najuma nnyo giruka era ne twajirukiranga wano waka lwakuba nti kati osanzeemu wano ng'ate gundi yadde yayimiridde mu pulojekiti nga kampuni teddamu kolaki kola naye ngaonagono ojja bulaba kale amannya n'eddoboozi nze Abiking Uganda nga mbadde ne Tony Skeleton Magumba ow'Ekyengera former Lion Island. Anyway ngenda kusiibulira wano naye nga sinasiibula mu Tony omuntu yandiyagadde okusayininga yakola atya agadde okunsayininga ajje na bisaanizo ki ebipromoting omuyimbi gukyoyagala kasita akutuusa woyagala kasita mukolera wamu nze kasita kufuulira nti Tony Skeleton eyo brand yesituseeko mu duniya kubanga nze nina ebirooto byenjimanyiiko mu Lion Island kyova olaba manyi obuzito bwa Tony Skeleton nga tojjeko nze ng'omuntu Tony ng'osanze embeera zange zoki naye ng'oyo gwe nayambala Tony Skeleton brand nene ate yamanyi okuyimba era mukkiririza muli ne music amuyina abawagizi bwebasibule n'akapera ra kati baize kamagwekana akayimba akapya
18 and over. Dada kidomola, gimme water. Jalo wida jelekana, gimme water. Nanyini nsulo fukilira mamirira. Amasi wachima kuleke Victoria. Botumbize midmo bagamba chira. Baby, you were so live Naila. You were fire extinguisher, zikizwa muliro. Boa when sunda leta wa water. Gimme water. Bring me water. Bounce, gwe, nzaide kidomola. Gimme water. Jalo wida jelekana, gimme water. Nande yo mulongoti, gimme water. Baby, wo mamirira. Yama, I'm just skeleton yatakoa. Okay, tune skeleton mulide. Yeah, akugambye lete kidomola mamirira water. Kale, tujja mukomya oko ngali mirimu gyate emirala tunyume mukono yakatonotono naye nga nsigadde Abiking Uganda. Afiibwa mujaasi munne naye akabanga yabadde amuzaala. Nantirodde olusajja n'abanja nga tolina Lulimba swali pekedo na muombe Mungu swali